awe twogerera Uganda kyakalobye simanyi bwe tugenda kukireetamu. Omukulu yagenzeko obweru w'eggwanga nga struggle ezitoyemu agenze mu bazungu okufunayo amagezi amalala gasobola okuba nti akozesa okomawo kuzoganya Museveni. Bangi batandise okuba nti bakuba mu Bobi Wine ebituli nga bagamba nti ali mu kutisa abaana b'abandi babwerere mpola mpola, era nga mawulire mangi agenda mu maaso n'okuba nti gatambula. Omu ku watandika struggle eno amanyikiddwa nga Lubega Mukaakwa alina byayogedde era ng'oba oliawo tugenda kuba nti tubikutuusaako. We are not saying this kumalamu Bobi Wine manyi oba lwakuba nti tetumwagala, wabula tufuna information gye twagala abantu bannayuganda oba oliawo basobole okuba nti bafune bo bakwate bateeke ku minzaanyi basengeje olwo nno batambule n'ekintu nga kirina okutambula. Bampita Ntambi Jimso Richboy Maxud Junior, nkwebaza gwe wenna ateekamu amaanyi amagezi n'obudde n'ogamba nti njatambulanga n'abayuganda mu Kamoli. Awo wetwogerera MP wa Kyadondo East ono nga yaliko presidential candidate ewa kibiina kya NUP ate nga ye principal waakyo kwogata leader wa People Power Movement ey'omu Uganda. Mpola mpola omusajja oyo amanyikiddwa nga Kyagulanyi Robert Sentamu ng'amanya ge ag'obuyimbi yeeyita Bobi Wine bwe twogerera agenze ebweru w'eggwanga. Watukidde okugenda ebweru w'eggwanga ng'oba oliawo waliwo ebintu bingi ebitagenda bulungi mu maaso, okusoomozebwa kungi n'ebituli bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti bikuba. Twafunyeko amawulire nti oba oliawo struggle weetuuse yali ekalubyemu era nga waliwo munnabyabufuzi omu eyavuddeyo okulumiriza Bobi Wine okuba nti akolagana ne gavumenti eriko mu bintu ebirala. Bobi Wine yalumirizibwa okuba nti oba oliawo yakwata ssente yagenda n'atuma MP Lubaga South Aloysius akawumbi kalamba aka ssente, simanyi kaali kaki oba kufuna kadi n'okumukozesako ebisikadde simanyi, naye ng'ate ono omuvubuka yali talina gyajja ssente, yasobola okuba nti agenda ewa Jeno Sale Musale n'amuwa akasente. Struggle etuukidde nga kisemeza okuba nti oba oliawo abantu abasinga abali mu NUP especially ba MP ne ba leaders ab'enjawulo Jeno Sale abalinamu akakwate nti abapointinga nnyo ng'era oba oliawo NUP ennaku zino ab'ebifuzi ebyaddala tebagitegeera na movements zaayo na kigendererwa kyayo era nga batandise n'okulowooza amatankani mu principal wa kibiina. Anawo principal asobodde okuba nti asirika agenda mu maaso n'okuba nti atereza ekibiina kye n'okulaba ezo ensobi entonotono asobole okuba nti azitereeza. However much simusanze nga alina challenge nyingi nnyo okukwata, okuwamba, okuttibwa kw'abantu abasinga obungi especially abawagira NUP kimusanze walala nnyo. Omukulu asazeewo okuba nti agendako Bulaaya mu America. System yasoose kiwandiiko titwafunye nga bagamba nti omukulu yagenze mu America kuwumulamu asobole okuba nti yeetereza bukyanga akuba tiyagasiwa akalulu n'okuba nti oba oliawo ayiganyizibwa wano nawali abadde yeetaagamuko okufuna refreshment n'okurestinga okumala oba okufuna time emala okulaba ku bintu ebyenjawulo. Balala bagamba nti struggle yakaluba dda nti olunaku lwe yakwata famire ye mukyala we ne bagenda e Bulaaya tikyalaga nti oba oliawo eno struggle yani kaluba. Bobi Wine nno asanze obuzibu bw'amaanyi
kubanga waliwo ebiwandiiko bye twatandise okuba ntulabako ebiraga ebintu ebyenjawulo, era nga time bwe natuuka nga etuuse tujja kukugamba. Bobi Wine yali agenda kubeera top opposition leader, naye ba MP be abasinga obungi bagenda mu maaso n'okuba nti babakuba nga tebalina mpapula. Bona nno kigenda mu maaso n'okuba nti kimunafuya n'okunafuya ekibiina, era nga oba oliawo ensonga lwaki stress yamwongedde nagenda e Bulaaya. Kansuubire nti omukulu yagenze kusakira Uganda okusinga, era amwagaliza birungi byereere. Bampita Ntambi Jimso, webale kuba nti obeera nange.